kusha mwihanga rya Switzerland owekitenisa Karim AKANKWASA kwasa kwa natayiraho mukuru wihanga rya Uganda owekinsa General Yoweri Kaguta Museveni omago wa president obunakasero tushazirwemu ngu owabire nakurra abahekera nigashoro kurra abahekera aba Lord's Resistance Army owekinsa Joseph Kony kubasa ko bana hosibwa kanaka katano no ceciri ntaka kwasirwe ninga atarebukire urukiko rurubireho mwizari ya nyuma y'abazyo omago bwa president kandi ahemba jwibirizo basekwanza haja nanshonga zitari zimwe na zimwe ezirumu omugasho gwa Uganda hamwe no kwasa kwa nehebwe kitinisa omukoti nkira zone yensi yona kandi kibikiriza ingwe cyongiza gumantikorwa kurunji kan abasekwana asima government ya Uganda ahabo murimo mukuru gwe rukora na mnongo mukurwanisa abahekera barwe banda ba Lord's Resistance Army ababire mbatugumbura abanya Uganda omatemba ga Uganda ningasho Northern Uganda kandi arujyangunga ICC nibabahajira kandi bazakoresha kubasika cona kureka ngo abaye bari mu kikorwa cy'abahekera kubasa kwani bita abantu abo baza kubana bahosibwa kanaka katano omurukoti nkira zono mwiha umusiyona ombigambo bye kan abasekwa nasima mukuru wihanga hamwe na government abo abiri kimwe cyerukora. I've just come from an excellent meeting with the President of the Republic of Uganda, President Museveni. We discussed a wide range of issues, the importance of Uganda as a very well-respected state party to the ICC. It was the government that referred the situation of the Lord's Resistance Army and the Uganda situation many years ago. And as many Ugandans will know, there's a new effort, given my application for confirmation hearing in absence, to circulate the document containing charges more broadly in Uganda. This is because of an order from the judges, and the registry is doing that right now. But with the President, of course, we discussed a lot of other issues. The region is critically important. It's a region that has difficulties, Sudan. One is seeing very concerning reports. And the rule of law, the ability to come together based upon common ground of humanity, has never perhaps been as vivid or as such an imperative as it is now. And I was very grateful to have quite some time with the President, and he showed his knowledge of history, his understanding of the region, and I think collectively the Rome Statute principles that Uganda has signed up to, that is part of its culture, part of its legal system, combined also with the strategic approach of Uganda for stability, for security, and the respect for these fundamental rights. So it was a very productive meeting. I'm very grateful to the President for giving me so much of his time, and I hope to have many more opportunities to come to Uganda in the period ahead. Thank you. Oyijuche ngwe nyimaho omwe ombabe mbakura ningashimba dumira ebimwe ombina byabahekera ebya Lord's Resistance Army owekinsa Dominic Ongwen kawasakwa na kwatwa twarwo mukote ginchira zona omunsiyona yasakwa na hoze wakana katano arukuchondozibwaho kandi cyashangwa ngwe mishango eyi yakozire ikabasakwa ne musinga Dominic Ongwen akawasakwa na sindukwa kabura murro kwasakwa na marayo emyaka 25 omchome. Government ya Uganda hamwe na koti nchira zono musiyona nibahamyangu bazakoresha kubasika cona kureka ngo abahekera ba Lord's Resistance Army bona nabakubebembera nka Joseph Kony basakwa bakwatwa batekwa mu kitabo aba Gntv Agarikwotsya atukunda Matthias kandi omakuru nabwagobsasi abikika cyendiga ombwa kabaka wa Uganda barge babasa kongera kucyura obire nakura ikika cyawe cyendiga wekitinisa Dan Bosa Roman bagirango abiraryo muntu murungi kandi basekwa bashasha no kuruga ko magarage ijuka ngogu habase kubanatirwa amasasi zobiri nyuma bazyo aruktaho makage omurungu cya omurembo rwa Kampala reka ture eba kumugamba. Nyuma yo kwitwa obiraro mukuru wekika cyendiga omubukungu akabaka bwa Buganda owekinsa Dan Bosa Ruomwa obwahata abantu batarabona bamwe barwe bamugamba ngo byari omushija w'amani kandi kubasha ba government kwekore cyuru kubasika cona kureka ngo basakwana bamanya ogoyisire owekinsa Bosa ekyo kigenderwa ki mukuru Bosa muzembade mumanye banga simuli ankolu nakuna rumu for the second yemu ngari mbyobufuzi yabadde mbulamu bwa mirembeje tangira akombi abufuzi mfoto andi bayitwera likiri obudde bonna kwafu twewayo obudde bonna ofa tukyakitwala ng'ekinene kuba obudde bonna osobola okufa naye Katonda ye simanyi ngeri gyakola mu bintu bye okulaba nti ate abantu abali most innocent
most innocent ate bakuba amasasi mu ngeri eyo ebyandibadde byaffe ndowooza abawedi mu byobufuzi naye Katonda bw'ati bwayagadde tetumanyi nsonga ne poliisi kijja jjanguira okunoonyereza bw'eba eyagala ekinoonye mangu nnyo talina weekwasiza era tujja giteekako akazito enoonyereze ku muntu waffe fe abeerungu gye tubadde n'emirembe gyaffe mitonotono naye bwe bityo ensi bwebadde kiraga nti gavumenti erina okwetereeza era twagala omuntu oyo akyalimu akalamu bamuteekeko obukuumi kubanga tukimanyi bano abazibu bennyini bakyasobola okugenda ne bamuzikiza babuze obujulizi twagala omuntu oyo akyalina akalamu bamuteekeko obukuumi awone atubuulire baani ababadde bamutuma kubanga tukimanyi bulungi nnyo abatemu baneeno bagenda kulondoola nnyo omutemu oyo gyali basigezeko muzikiza obujulire bule naye ensonga eno tugenda gigoberera nga bannamateeka ate nga bakulembeze twagala omuntu oyo akyalina akalamu akyassa eyasse jjajjaffe rigimu eno gavumenti eno emuteekeko obukuumi abeere mulamu balememu kuba biyiso bigenda kumutta babuze obujulizi kubanga tukoye embeera eno y'okututtira abantu baffe okubanga batta abantu lipooti ne zibula kati tuyinawo gwe tuyina suspect so twagala obujulizi obwo babukume bulungi kubanga yagenda okutubuulira abantu abadde bamutuma ekyokubiri twagala gavumenti eno eve mu bintu by'okubalaata bino ebintu bya ddala ojuke kurungi ngubosa abasekwa naitwa hii namakage omurunguja kandi aisibwa abashija babira bembatamburira aha bodaboda aho omwe abasekwa naitwa abantu banyuma yo kumuzingaho na bwanyuma ndijo akabasekwa nafutara munongo bwatoriye natunga obujanja bahirwaro ngati abantu nebenda ogo basekwa nahonokaho babasekwa nakumwa kurungi government abasekwa nagamba buri kimwe cyona nogo basekwa nabapangisa ngo bagenda bite okinisa bosa ombitu agamba nabo abarimo wekitinisa Patrick Chikonyogo ogunwa FDC abakicho mushinje batari bana bamwe bembezi bedini abarimo Pastor Joseph Serwada bagambire aharubosa nko muntu biraryo amazima kandi arukore cyo kubasika cyona kuranga yatungura bekika cendiga amwe no kuhereza obwakabaka bwa Uganda abantu bagira ngo baferwa munonga omushija enkwatabuta kandi empaji omukika cyabo bakugira ngo benda babase kwana bakore cyo kubasika cyona government emanye ahabwencho mushijo gwa isurwe nyoleddwa nnyo olokutibwa kwa jjajjaffe abamuse batukoze ekintu kinene nnyo naddala ffe ng'Abaganda n'abatuuze b'ekitundu kino jjajjaffe abadde musajja ow'omutima omulungi abadde ayagaliza obwakabaka abadde akola emirimu ng'atya Katonda naye kyewuunyisa bano abazigu ekigenderwa kyabwe ekyabadde ki tuli bennyamivu nnyo okulaba nti jjajjaffe abadde nga emirimu gya Ssaabasajja Kabaka agikola n'omutima gumu era ng'akola ayagala naye munnange baamusse mu mbeera embi twagala okusaba gavumenti ne bekikwatako okulaba nga abatemu bano bababonereza tusaba Mukama naddala oyo eyawonyeewo bamujjanjabe tusobole okutegeera bani ababadde batumye okulaba nga basaanyaawo jjajjaffe omukulembeze w'ekika ky'endiga naye ayisa Ssaabasajja Kabaka twakuumye bubi naddala ffe ng'Abaganda ffe abakulembeze b'ekitundu kino tufiiriddwa omuntu abadde ayagala ekitundu kyaffe abadde alwanirira ensonga naddala ez'obwakabaka bwaffe buno obwa Buganda. Simanyi abantu bangi nnyo abalina emmundu oba ebyokulwanyisa naye nga batendeke abalala nga bantu balamu nga bamanyi okwefuga nga bamanyi n'amateeka agafuga ebyokulwanyisa ebyo naye ate waliwo n'ebyokulwanyisa nze byendowooza nti biri mu mikono gy'abantu ababi abatalina buvunaanyizibwa ababikozesa obubi ndoze kiyinza okukolebwa kwe kuddamu okukebera byakulwanyisa ki ebiri mu mikono gy'abaani ate control bayinza gikola batya naye eggwanga nga bwe ligenda lyeyongera okukulaakulana n'okugaggawala ate ebyokulwanyisa nabyo basumulula bingi okutaasa abo abagaggawadde so omuzannyo munene naye ffe si bye twasoma twayiga birala kati ebyo tubirekera abaabisoma zako gavumenti ndowooza zitugisaba busabi yetekwa buteeka otuwa ansa gavumenti yalina files nyingi zetetuwanga nga abantu bafudde batyo ne babuuliriza ndowooza ne babaako bye bazudde ne batatubuulira byabaawo naye internally and
to an exclusive area tugambe nga just family bali babuulidde ensonga eno ne baga nti twazudde kino na kino na kino ne bazuula ebiwerako ekyo kiyinza okuwa clues noga nti kale ndowooza kuba simanyiiwo kirala kiyinza kukolebwa naludde okutegera nti mukosa gwemanyi tubase naye kinkubye ekikola kintu kimu bosa mbadde mumanye ebbanga ddene ng'omuntu nze nkakasa mu nsi muno mulimu abalokole nga ddala nga mulokole bosa abadde mulokole pure era simanyi n'omuntu ayamusete ekyasiza kusa kikyaneewuunyisa mu mutima gwange kuba mukulu bosa muntu mulamu zino tukoze nakola naye bizinesi ebbanga ddene nnyo by'amasanyalaze ebyo mu air conditioning nga ngulayo ebintu bosa ye muntu alina amazima agasusse nalaga nti atoyongeramu na sente zijja kuwa percentage yo kyeke we yayitanamu nga yakubira essimu kyabajanga ono ne sente zo kyeke yakoze eki mu Uganda batono nnyo abafaana bwe bati ne bosa bwabadde era simanyi nti mu nsi yonna walira omuntu ayinza okukugamba yabadde alina omutaana n'omuntu era neewuunyiza nti omutaana kukagwadde alina abadde agwena n'omuntu ayamuse simanyi muntu yenna ayinza kukugamba nti bosa abadde n'omutawaana nsonyi okumuyita bosa kuba twakolagana naye omutaka ono mukulu ki bosa naye zinakolagana naye ngaakyali mukulu bosa ali mu by'amasanyalaze ubwo hatahita urugambira na polisi yasakwa neshoze cyandiko ekiri kugamba aha kwitwa ko kinisa bosa ojike ngo bosa wasekwa nayitwa ubwabira ino motoka ye omucyaro habona umwana ko nga batafutazi ibona kace kandi polisi yajangwe bariyo bakora kana ka katano kumanya ecyashirigiriri aba Gntv Agarikwotsya atkunda Matthias. Polisi Western Safrede nanga yargeyo abasa kuba nashihoza okuchondoza okuba kizeho bwa hati kwitwa okomjenzi bosa reka tubirebe. Ebitonotono bye twakazuula ku ttemu eryakoleddwa ku mutaka Daniel Bosa ono abadde nannyini kampuni ey'amasannyalaze gye bayita Transa Electrical Company Limited ate yabadde omukulu w'ekika ky'abendiga oba omukulu w'ekika ky'endiga wano mu Buganda. Yatiddwa mu ngeri ey'entiisa oluvannyuma lw'abazigu abasatu abadde batambulira ku pikipiki ekika kya Aju okumukuba amasasi agamutiddewo emabega wa steering ey'emmotoka ye gye yabadde avuga Land Cruiser namba UAH 637 X. Abalala ababadde mu mmotoka omuli mwabaddemu mukyala we nga kati namwandu Gladys Bosa n'omukozi waabwe ow'ewaka omukyala Nambale Peace. Bano basobodde okusimattuka obulumbaganyi kye baafunye ebisago byonna okutwaliza awamu era bano bonsatule badde bava ku mukolo nga baddayo ewaka ku ssaawa nga 12 ez'olweggulo mu kitundu ky'Erungujja mu division y'e Rubaga. Abazigu bano twakizudde nti eno pikipiki gye badde batambulirako bakozesezza seroteepu enzirugavu okukyusa ennamba yaayo okugifuula gyetali. Ennamba entuufu eza pikipiki yabadde UFX 854F gye bataddeko seroteepu n'eryoka esoma UEX 754E. Mu bye twakazuula biraga nti abazigu bano abasatu basoose kupaakinga mu bitundu eby'Erungujja
kumpi ne koona omugenzi omutaka Daniel wabadde akyamiranga okugenda ewuwe mu Kikandwa zone. Era nga abantu ba bulijjo tebateebereza nti bano bayinza okuba nga bali ku mission. So oluvannyuma lw'omugenzi omutaka Bosa Daniel okutuuka, bano bavuze piki yaabwe ne balyoka bamuyisa ne bagenda bakyukira mu maaso ne batuneliganya. Kati kyekyo kyabasobosezza okumukuba amasasi nga bali mu maaso g'emmotoka nga bakomawo ku pikipiki. Amasasi 3 gasobodde okumutuusaako ebisago by'amaanyi naddala ku mutwe, ekyaviiriddeko omutaka Daniel Bosa okufiirawo emabega wa steering. Ettemu lino olwamaze okukolebwa, abazigu bano 3 bagezezzaako okudduka, naye kyatutte obuvumu okuva mu babodaboda mu kitundu ekyerungujja mpaka Emmengo, okubagoba mpaka we basobodde mpaka omu ku babodaboda we yabatomedde mu kitundu ky'Ebulanga Emmengo, pikipiki n'egwa wansi. Abazigu bano 3 bakutteko 2 be basobodde okukuba n'okutuusaako ebisago eby'amaanyi. Omu ku bo ye yafiiriddewo mu kitundu era yategereseeko amannya nga ye Serunkuuma Enoch. Serunkuuma Enoch ono agambibwa okuba nti mutuuze mu kitundu ky'Erungujja era waliwo abalaze nti bamumanyi, naye nga okunoonyeza kukyagenda mu maaso tusobole okumutegeera obulungi. Omuzigo omulala eyatuusiddwako ebisago eby'amaanyi amannya ye Lujja Noah. Ono twamuddusiza mu ddwaliro e Mulago ng'akyalimu akakuba, era twasobodde okukwatagana n'abasawo abakugu e Mulago okulaba nti bamuwa obujjanjabi obusobola okumuzza engulu, nga kyetwagala ono abazza engulu atubuulire ebikwata ku lukwe luno olw'okutta omutaka Daniel Bosa. Ani bw'ababa nga bapangise, ani abapangisa, baani abali emabega w'olukwe luno, awamu n'ekigendererwa ekyokutemula omutaka Daniel Bosa. Mu kiseera kino ono akuumibwa bambega okuva mu Kampala n'emiriraano, ku kitebe ekikulu ekya Kampala n'emiriraano, era tumutaddeko bambega abawerera ddala 4. Ku nkya ya leero bamukeezezza okugenda mu CT scan okusobola okumwekebejja okulaba oba yafunye ebisago eby'amaanyi ku mutwe oba ne ku mubiri. Kyazuuliddwa nti teyafunye ebisago by'amaanyi ku mutwe, obwongo bulamu bulungi, n'omubiri gwe temuli magumba gamenyese. Wetwogerera kati yasobodde okudda engulu, era mu bbanga eritali lyawala tujja kuba tumufunako statement ekwata ku lukwe olw'okutta omugenzi omutaka Daniel. Omuzigo owokusatu yasobodde okudduka okuva mu kitundu ky'Ebulanga awo, naye tusuubira nti tujja kumutegeera ate naye tulabe nti akwatibwa.
mu kiseera kino tukyeyongera okugaziya okunoonyereza nakati we twogerera abakugu abeekebejja ebifo ababa wakoleddwa abaziddwa emisango egy'entiisa kati nga guno bali mu kwekebejja. Tulina ebifo 3 we bakubidde omugenzi amasasi, tutunuulira ekifo bano we basoose ne bapaakinga, pikipiki wawe yagudde balyoke badduke, mpozi ne wawe twasanze emirambo. So tulina okwekebejja ebifo ebyo byonna. Tuli mu ku tiimu era eri mu kwekebejja CCTV eziri mu kitundu ez'obwannannyini n'eza poliisi okulaba nti tufuna ku bifaananyi okuva ku sayidi eyo. Naye nga olwaleero emmundu ekika kya AK47 eyakozeseddwa mu ttemu lino yatwaliddwa mu bakugu abeekebejja emmundu okumanya ekika ky'emmundu n'ensibuko y'emmundu eyo. Emmundu ya kitongole, ya bwannannyini, oba zezino emmundu ezikukusibwa ne ziyingira mu ggwanga. So ebyo byonna tujja kubanga tubifuna mu bujjuvu. Za asimwe GNTV omuri Kampala. Ja omurembo rwa Kampala nabwo yahishengero ritu abanyeshengero abo rubajuru habura government kandi bebembirwa mwebembezi wabo w'Isinisa Joel Senyonyi barge babasa kubana boreko butashimerwa nangwa no kushoboza bigambo burumecana kashanga bwanyuma yo kubingwa okucebera na nokta yayirirwa reri arbowa ere bariyo nibombeka mu ihana kandi bazirangwe kino kintu shibe mnonga ngo kandi nicoreka ngo ntabasa kuba hariye biriyo nibikorwayo ebirije kubana bitumirwa radio letaza hamtinda katebireye bwanyuma y'emididi y'esente nyingi munonga kugumanisha ubuyobozi bwa omumbarira y'ihanga rya Uganda wari kugira ngo mbaziteka ahari rubawa specialized hospital umwanya ogwo bari kutekateka ngo bariyo bakoraho irwaro bombeka hirwaro ry'amani munonga abanyishengero abo bazora habura government yenyakazoba bakera umwanya ogwo okwenda kurambura bari kuteka emididi y'esente nizezimwe abanyishengero aba kubika gate y'irwareri babazibira kutahamu ecyabaretera kwetombitwa no kugamba ebigambo bitari bimwe na bimwe abanyishengero aba babebembirwe ryo mukuru w'orubazoro habura government umishengero rya Uganda Right Honorable Joel Senyonyi kandi wargayo akagere byashoboraho. Wiki ewedde nawandikira minisita w'ebyobulamu namutegeeza ko nti ng'ababaka luda olwabula government tugenda kujjako wano tulambule tulabe ki ekigenda mu maaso mu kitundu kino era ne speaker netumutegeezaako nga bwe kirina okubeera. Minisita wa health twamusaba ajja abeerewoko naffe atulambuze ng'ababaka tulabe ki ekigenda mu maaso oba waba tasobodde atuwa omuntu okuva mu ministry ye. Nfunye ebbaluwa amakya ga leero okuva ewa minisita w'ebyobulamu nantegeeza nti buli mande babeera ne cabinet tajja kusobola kubeerawo naffe, naye atwagaliza tour ennungi. Sayinize wano, I wish you a successful tour. Ne tugamba nti ow'ebyobulamu naye atwagaliza birungi byereere nga tukwasaganya obuvunaanyizibwa buno, so ne tugamba katujje kubanga ekifo kino sente empitirivu buli mwaka omusolo zateeka wano buwumbi na buwumbi buli mwaka. In fact mu December baaleta ne supplementary nga kuliko 2.7 billion za kusupervisinga za kulondoola abalina okulondoola biki ebigenda maaso babaani abo tetumanyi. So nekyo kiba kitegeeza nti waliwo omulimu ogugenda maaso wano. Tugamba kale katujje wano tulabe ng'ababaka abakikirira abantu omuw'omusolo sente zateeka wano zikola ki exactly. So kyekituleese tubadde tuwayamukaawo n'abasirikale abaganye okugula batubuuziza nti naye mwafunye permission, mwafunye olukusa
kuva ewa CEO ntubuuza CEO yani nti madamu of course Madam Pineti tubagambe byumbijja tuli babaka b'abantu era nga kitukakatako okulondoola ekigenda mu maaso wano ne bagamba nti ate osi yategeezeddwako ate kakati ffe osi tumwagaza kino project ya osi project ya ministry ebyobulamu era minisita n'atuddamu so tuli wano kati abasirikale abo batugambye nti balinze osi tetumanyi oba osi ali mu kujja oba agenda bawa order okukola ki oba ki so tuli wano tulindiridde paka twagala tuyingire tulabe ki ekigenda mu maaso sente y'omusolo empitirivu eteekebwa wano buli mwaka projekiti eno yali yakuggwa 2020 neetuuka ne bongezaayo 2021 naye neetuuka ne bongezaayo September omwaka oguwedde 2023 nawo ne tuyitawo so kati twagala tutegeere exactly ki ekigenda mu maaso sente ziteekebwa wano zikola ki so kyekituleese wano era nga tugenda kusigalawo paka oba osiyaze oba ki naye twagala tulabe kiki ekiri munda omwo Warga mwishenjero wisha zaire ya makinge ya burgwa izoba onarebo derkinyeko yargayo no kugira ebyashoboraho nawe kuno kumanyira ono Museveni kuno kumanyira institution eyino okujja okusupervising okulaba emirimu engeri zitambulamu webanga tesobola kuweebwa kitiibwa ne bagamba ffe twakayisa ssente zirina okujja okulaba eddwaliro lino likolebwa bannayuganda bonna beesunga eddwaliro lino nga bakooye ensimbi empitirivu ze batwala ebweru eyindiya ze batwala mu mawanga nga bagambye kale katwewole ssente tumanya zikole eddwaliro abannayuganda bafulumwemu kyanaku nnyo nti gavumenti ya Museveni ekola buli kimu mu ngeri yakiyeekera eddwaliro lirino tulitaddemu ssente empitirivu buli financial ya naye tebikolebwanga bwe tuzze olunaku olwaleero batuganye okuyingira naye ffe tuli bavumu tugenda kubeera wano okutuusa nga bakommunikatinze okulaba nti tusobola at least okusupervisinga kubanga mandate yetuweebwa abantu baffe era ffe tuli mu tteeka tukkirizibwa okusupervisinga project ya gavumenti yonna neweba ntambula nensanga ekkubo lye bakola nfuluma neŋŋamba ekkubo lino baliddikola obulungi kubanga ssente temwatemwa okuva ku paliamenti ako nno nako kamanyiro kuba ofisi ya minisita si minisita ng'omuntu ofisi ya minisita ebeerako kati bano baminisita balina ne ba state ministers ate tukimanyi bulungi ba state ministers tebatuula mu cabinet they are only cabinet ministers that sit in cabinet kati gavumenti kuyisaamu lugayulo paliamenti nababaka bonna bakiise b'abantu luno lugayulo lwennyini lwe batuyisiza mu lunaku olwaleero kuba ofisi ya minisita yandidelegatinze newe yandituwadde ba staff be oba onadelegatinga omuntu omulala okusobola okumukiikirira okulaba nti tutuukiriza omulimu gwaffe ogutuweebwa kandi bamwe ombavugi ba bodaboda abari okutuura omu kyanga eki barugayo nabo okusobora nga ebyokwerinda abarukuma aha mwanya ogu babaruhize n'okubakwata obwo bari kugezaho okwemerera aha muto ogu muhango oguri omu maisho ga geeti rwa reeri kati ngaffe ababodaboda abatuuze basabagabo wano abaliraanye eddwaliro twesunga nnyo eddwaliro era tulyesunga nga tulyagala ne embeera gye tusanze mulina embeera nti tekyasobola bayimiriza okuzimba kati batandise atutukwata naye ng'ekitukwasa kuyimirirawo guno omuti waliwo ogwo omuti ogwo gwe mulengera ogwo omusana bwe gwaka abantu bamanyi okuyimirirako awo tekifa bamu wabawa wa boda oba si wa boda abantu bayimirirawo ne babeerako awo nga bawulira omusana mungi ne bawummulirako awo kati mu process y'okuwummula abasajja bavoomu abapoliisi ne bajja ne babakwata mu kifo ky'okubatwala poliisi ate ne babayingizaawa mu kibaati tetumanyi oba mulimu akaduuka olwa temulimu kati ne bayingizamu nafe ababodaboda ne bwe banga efudde nze yali efuddeko awo ng'omusumaali nagulonda kati nga ni process yakujjamu ki musumaali guveemu muki mu piki bankwate kati munkwate ne babuuza nkoze eki ng'okola ki wano ne bagamba kiyiino omusumaali guguno ne bambuuza okolera ne bagamba nkolera wali wansi kati babagamba ne wawo kwa poliisi oba ndowooza yali amanyi feesi yange n'agamba muni oyugayi waawali wansi agamba omuleke agende ne buli lunaku tuyitawo wano nga gundi zigenda wano maaso kati ffe kituluma okuba ne batandisa okolaki okukwata bakwata bannaffe nga tosobola nakuvaayo mbu munnange era bw'oyambibwa n'omugamba munnange vaawo awo fe tumanyi bagamba vaawo bagenda kukwatirawo
netuvaawo kati eyo embeera eyo tuyisa bubi. Aha gwa GNTV Agarikwotsya ndi Clinton nabwe Oriyo mwebembezi w'amakanisa g'abarokore omu ihanga ryona hagitiro mu kibiina ekya NAFBAC ogwo n'owekitiinisa Dr. Bishop Odong Moses yargayo abasa kuba nashaba abikiriza boona nangwa n'abanyayuganda okureba ngu bayejumbire mu ntebe y'ekanisa ezirikureetwa gavumenti nikyo kirije kuba nikibayamba okwekurakurana saati yakoma naho yagamba n'aha biragiro ebi gavumenti etiireho amakanisa nk'okwihaho okushaba kw'ekiro nangwa n'okuteera ebyoma okushanga nebigambira higuru katuhure ebyagamba nshonga ezi bwanyuma y'abarokore